birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Losian. Happy birthday, Losian. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Losian. We love you so much. We love you so much. We love you, we love you, we love you so much. We love you so much. We love you so much. We love you, we love you, we love you so much. Dear Losia, happy birthday, dear Losia. Happy birthday, dear Losia. Happy birthday, dear Losia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Losia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Losia. Okay, Pastor, Telev, our gospel mix bagala kumanya chicho sanze wano ngabola betu imiride wano bola bya abantu bamiride wano bitala bichi. No, I didn't think of anything. It was only that I saw the road was squeezed and I reversed and then I found my way out. Getting home, they are bringing me back that the car is forgotten, this one cannot start home. So I had to come back. Makula vieko telugenda mukwano sulamubiye no tulone tubula mukwano we masikula vieko yes support. We are going to count from 5 up to 0. 5, 4, 3, 2, 1, and finally 0. Without Jesus, no life. Without Jesus, no life. No Jesus, no life. Without Jesus, no life. Without Jesus,
No, Jesus, no lie. Omuyimbi omu yangamba Professor Simeon Kayuwananga nti oba abantu bagumiikiriza batya ebintu by'oyimba ne bazina n'obatwala essaawa nnamba n'obatwala essaawa y'okubiringa bali ku bintu byo tolina ddoboozi lya kuyimba tolina oda yaalyo. But I love to sing and normally I don't mind about who says that my voice is not because I sing for the Lord. But I love you and I admire the people who sing for the Lord when they have the voice. Amen. Because people choose to sing for something else instead of singing for Jesus. Continue singing for Jesus. Because he's the rewarder of those who diligently praise his name. So mbebaziza nnyo mwebalire ddala mwebala abansurprise nze nsaba Katonda abawa omukisa abawangaaze tweyongere okulaba ennaku endala nnyingi ennungi bwe ziti. Katonda we Salt Media omukisa, Katonda we House of Prayer omukisa, Katonda we omubiri gwa Kristo gwonna omukisa, Baspringians Katonda abatwale waggulu ddala nga tewali abavuganya mu bigambo bino eby'amaloboozi. Mukama aba omukisa. Sima, 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 sima. Wow, so lovely. Thank you so much for watching Gospel Mix. My name is Godfred Mebaze, and of course Spotted. Today, and I happen to have a leather jacket like his and this one, so it's really fantastic. Munange, munange, oli mukwano gwange, kwagala nnyo, byonkoledde si bitono, ndikuddizawo ntya, omanye ndi bambi byonkolera bisima ddala bambi omukwano gwaffe bambi nategusobola nze kuntama amazima omukwano gwaffe bambi tegusobola nze kunjiwa njagala omuwala oli yasomera anyirira asanyusa kugambye nja kusiba nnyama ze maliridde ge mazima Suzana ani amugambako sembera ndabe Suzana ani amugambako gwe sembera ndabe gwaito mulungi Suzana 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 ani amugambako sembera ndabe Suzana ani amugambako besembera ndabe Suzani wange oliwa ngoluddeyo nnyo gy'oli labandi wano nkulinze nindiridde owange gwe nasiima mu bangi
kati anti bulijjo wetegerezanganya abantu we mutabagana obulungi abawala ne babalemesa mu mukwano weyongere wano tubalirana bali tubalirana bakukulumya aba bakolerera okukulumya baveko bavire kwagala sulamubiza watu bamukwano bwemassikulabyeko telugenda mukwano sulamubiye notulone tubula mukwano bwemassikulabyeko We are going to count. We are going to count from 5 up to 0. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, and finally 0. Wow. You okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Obugalo, obugalo. Wow, 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 wow. Neanza surprise yange. These are new things in my life. And the way how my life is designed, every birthday I get a sense of getting close to death. Yes. If you had 90, now it is reduced. So I evaluate what I've been doing and I reflect on what I have to change. Nonya nnyo biki bye nsobola okuleka mu nsi bye balinze jjukirirako. So Susan is finding it hard to install some joy and partying in things like birthdays and whatever. Era olwaleero sinaba kulya ku kantu okuva ku makya nsookedde kweno cake. Nakoze okusiiba okwanga okwenjawulo. Kati era okubayitako wano. Mvuze moroka nga ngenda kana mugambe saagala genda au tusaagala genda wantu wonna kulya kintu kyonna. I planned for the Misingi show, recorded, rebroadcasted. Nabadde ndowooza nsobola obanyumiza bye nabadde ndowooza. Abantu abantawaanya era abakyantawaanya baali baagala kutta integrity yange nga tewali muntu wavunaanyizibwa asobola kunsemberera. So neewunyiza nnyo last week on Friday bwe batuyise mu lukuŋŋaana lw'aba responsible investors nga waliwo abantu banene nnyo, then ne bampita to make a prayer of which abanjigganya abamu bandowooza nti bwe mbeera close to the president oba to the first son nyina kyenfunayo oba bo bamanyi kye baluuzinga, but as for me I'm not after money. Njagala nnyo okuleka erinnya lya Yesu nga liyimiridde nga bwe liteekeddwa okubeera. So baali bamanyi nti siriddamu na kusembera president. Era ababadde bawookinga nakati njagala nange genda kuwookinga. Bwe namaze essaala yange eyayise pastor okusaba teyayatudde erinnya lya pastor agenda kusaba. Naye program nadde nagitegedde nga ngenda kusaba. Bagimbuliriddeawo nga ntuuse nti gwe ogenda okusaba bwe twateekateeka. So olw'okubono tiyayogedde erinnya siri mu bantu booyita nenzija nenjogera gyenva n'erinnya na biki. Njagala okumanya assignment gy'ompadde. So nagenze nensaba abantu bayimirire ne tusaba essaala. Never straight nga ntula mu kifo kyenvudde so si kugenda kweriranya president newankubadde nga siina mutawaana naye. So bangambye ababadde balaba nti yayayanye mukwateko mu ngalo ng'essaala ewedde naye nga nze ntunuddewa gyendaga. Bwe namaze okutuuka ne ntuula, then MC najja nampita n'aga nti pastor asabye agenda asenkeko halo ne president. Ne tugenda ne tushaking hands, something that my enemies had fought to break. Ngera kirabika kiyinza oba kigenze mu myaka nga 10 naye mu birthday yange nabadde ndowooza nga ni Mukama onwanira kyenkanawo okuba nti mu mwaka gwe gumu abalabe bakoze nnyo naye n'osimulawo byonna bye bakoze. I shook hand with the president. I went back again. So nga kyenjagala genda eka ntuule ndabe ono namugambye njagala afumbe emmere njagala kulira waka. I love the food at home. She cooks so nicely. So era n'okwesonyiwa byonna olwali obutalya kintu kyonna nga njagala kulya mmere ye.
So naye wano neewonyiza okusanga nga mufunzizaawo emmoloka ziri wali sizitegeera nenzire mabega kuba emmoloka ngimanyi nempisa emmoloka yange eri gye ntambuliramu baagiggaliddeyo. Kati ntuuse waka nga nina n'obusungu ngamba tuddeyo biki biki emmoloka tesula wano biki koze eri baagiggaliddewo yagiggalidde yagenze Butambala. So we came back just n'amatiza nti ebisumuluzo baabirekedde bunkeddeko eri tugijjawo tujjeyo esobola okusula ewaka amperekedde kukola ekyo. Naye nsanyuse nnyo abayimbi, nsanyuse nnyo ba staff, nsanyuse nnyo Simon ne Richard muzize emisango. These are my brothers and best friends. They know I don't enjoy parties, but they plotted to do it for me. So Susan, my wife, it's a new experience. Thank you so much. Bari babeta experience gents yoba. Spring. Spring gents. Yeah. Acapella. No, but acapella. Kabade murutoro kabade katia. Anyway, I want to share the cake with you. Thank you so much. This is the first of this kind, and I appreciate. I'm going to learn how to adjust. I need to adjust my life. It was so stiff. I need to adjust the life so that I can live happily. Because really, though we go through a lot which we cannot even explain, but God did not create us to come here and suffer and then go there and enjoy. He said here, if you give your life to Him, 100% here, then eternal life. So I think my 100% have just started over here. All the other years were losses. But I'm recovering what I lost. Thank you so much. I thank you for my life. Ono gwengamba ngamba gwempala emikisa yagaba no bulamu yapima. Hey, he knew my face long before I was born, and that's what the Bible tells me, that he knows me by name. Ani ali amanyi ndiba wa mugaso erekwa. Hey, a superstar in Uganda, and who knew that you'd become what you are today? Yadenga tonna chuka wori wa maloku sinza. I thank you for my life. Sima wewale sima yeah, sima hey, wewale sima orebirungi byokoze orabula mumupade sima zanyata No, Jesus not alive. No, Jesus not alive. No, Jesus not alive. No, Jesus not alive. I will love you always. No, Jesus not alive. Without Jesus, without Jesus no life. Without Jesus no life. Without Jesus no life.
Jesus, no life. Without Jesus, no life. No Jesus, no life. Without Jesus, no life. Without Jesus, no no Jesus, no life. Without Jesus, no life. Without Jesus, Jesus, no. Nsaba Katonda abawo omukisa ba Spring Gents mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo ne mufuula olunaku lwaleero okubeera olw'amaanyi. Omuyimbi omu yaŋŋamba Professor Simeon Kayuwa n'aŋŋamba nti oba abantu bagumiikiriza batya ebintu by'oyimba ne bazina n'obatwala essaawa nnamba n'obatwala essaawa y'okubiri nga bali ku bintu byo tolina ddoboozi lya kuyimba tolina oda yaalyo. But I love to sing, and normally I don't mind about who says that my voice is not because I sing for the Lord. But I love you and I admire the people who sing for the Lord when they have the voice. Amen. Because people choose to sing for something else instead of singing for Jesus. Continue singing for Jesus. Because he's the rewarder of those who diligently praise his name. So mbebaziza nnyo mwebalire ddala mwebala abansurprise nze nsaba Katonda abawo omukisa abawangaaze tweyongere okulaba ennaku endala nnyingi ennungi bwe ziti. Katonda we Salt Media omukisa, Katonda we House of Prayer omukisa, Katonda we omubiri gwa Kristo gwonna omukisa, ba Spring Gents Katonda abatwale waggulu ddala nga tewali abavuganya mu bigambo bino eby'amaloboozi. Mukama abawo omukisa. Yeah. Of course, thank you so much for watching Spotted. My name is Godfrey Tumwebaze. It was really a surprise birthday of Pastor Aloysius Bugingo. And of course, behind me is the Spring Gents. Thank you so much. And it's been really a fantastic time having Spring Gents on such occasion. I just want to say thank you so much. Let me take you back to Shida. We say bye-bye.